betini ebyaddala ate tumulabayo n'omuntu kyekiganye omukyala tekinatuuka kyogamba byosaba tebijja wogosaba kubanga tofuna kyogamba mpiseeko nnyo nayitako kitwemba sinayitako gwirinde ekiseera ekituufu mukama yakimanyi kyeyategeka era kigenda kutuuka olanga ngamba ambasada olowooza olwomukaaga titugenda kukwanjula nga tuzeesala kanzu ne gomesi naye ng'olina gwewalabyeyo oba gwerinda bulinzi lunaku enkugamba ambasada nno olwomukaaga olowooza sikukyala olowooza sikwanjula gwerinda bulinzi oyimba nya nti mikolo gy'abantu manyi lwaki nkubuuzizza nze ndi muwagizi wo era nkugobera era n'ogwange gujja wamu n'abawagizi abalala bakufolomu n'ogwange gujja nti banyumirwa nnyo ennyimba zo ku mikolo ng'oyimbira abantu ne bagamba naye Bettina ye ogugwo atuleetera ddi anytime from now nze nzikiriza nti mukama oyakola ebyamagero ne guno omwaka nga tigunaggwako kiza okukola ekyamagero wano nooti tomanya wona we yategeka kubanga nze waliwo nekyenzijuga mu 2020 nafuna accident mwezi ogw'omunaana era mukama yansasira nava mu motoka nga sirina kimbaddeko naye motoka ng'eyonoonese yonna naye nze navamu nga ndi mulamu naye ate oluvannyuma bannange baafuna accident alimpa ne gurupu ye nga bwe baali naye era bamu baafa ba Grace nsa mukama muwadde ki tikwakumye bw'ati banaye mukama bawumuze mirembe abawumuze mirembe bambi omitwe kitagwawo n'ekitangale ky'olubeerera kibakire batebenkere mirembe ayo mukama bw'ekimule kitagwawo n'ekitangale ky'olubeerera kibakire batebenkere mirembe amin ayo mukama bw'ekimule kitagwawo n'ekitangale ky'olubeerera kibakire batebenkere mirembe amin webale kubanga obasabira ate era webale kuba n'eddiini omanyi generation yaffe eno ebyeddiini tebitegeera nnyo engeri gyeyagala ennyo ebintu byamangu eddiini kikulu nze eddiini yennyambye okuwangaala mu industry eno ate n'eyo gyonna gye nvudde nze nvudde wala mu bwahawusi gaalo eri ekakiri eno ye Buddo SS wulira Buddo SS Buddo SS ekutuusako concert luva okwaya fe Buddo live music concert ku Serena Hotel Kampala nga 17 August emyaka 25 gye tujaguza nga tuyimba ennyimba tiketi za shilingi emitwalo 10 emmeeza y'abantu 10 ya miliyoni 3 kale tuyita ba hobbies ne ba OGs abazadde ba well wishers bannabuddu akamwenna tubakoora mujja muwagire twaya yammwe Buddo ng'etuyimbidde emikolo gy'obwakabaka gyonna tulina ennyimba zaakwo 17 August ku Serena Hotel Kampala biwagidwa Central Bank Skypings Tours and Travel Stream Live Avenue BBS Telefina St. Francis Junior School Buddo Clever's Origin Schools Tegalia Infant School Newman's abakora bompati Mabiriza Herbal Products Limited tulinawo eddagala eriyamba abaami n'abakyala Sumuluzo Money Power Extra Complete Man Herbal Mouthwash Coffee ayambira ddala ffe abaami tulinawo kaama k'abakyala Tightening Powder oyagala okugeza ebbina eddagala eriyamba okwongeza ku balongo oyagala okusereza nabunyaayo oyagala okufunza nabunyaayo enywere Express Water Tightening kadde agoba infection mu baami n'abakyala ate nga tulinawo sabbuuni ono sabbuuni ayamba abaami n'abakyala tulinawo ebizigo by'abaana n'abantu abakulu enkumbi eyambira ddala mu kisenge tulinawo obutiiti ate nga tukolera ne odayo bakyala bannange ekyama kiri ku Mabirizi Herbal Products nze najja wano nga sina kabina nga sefiringa naye mukwano we nagezesaako ku Thika Body Cream ebbina nenfuna kati nze natambula nsagala ate era nenkozesaako ne ku Mabirizi Lightening Cream ndowooza kasikini mukalaba ayagala omanya ebisingawo kuba ku 0704 737 abawagizi bange abatambudde nange emyaka 10 myangu naye bingi byembasobezza ne basonyiwa bingi byenkoze bitali bituukirivu gye bali era ne basaasira mukwano mwebale kunjagala mwebale kumpanirira mwebale kunfuula kino kyendi mwe mukinfudde ate nga Katonda yasaasira mwebale mikwano mwebale omukwano ogwo temujja ng'okwo ne mulinda ne gamba Bettina yatuwadde kano katulinda ekiddako ne mulinda olusi ne ndwawo ne mulinda
era mbasuubiza nti essaawa yonna ndeeta ndi mu studio ndeeta ndeeta ndi mu studio naye nga mikwana abalungi mbasaba nabawombeefu mujje tubeere ffenna ku ddini eno mujje munyambe tubeere ffenna nga twebaza Mukama nga mwebaza olw'emyaka 10 emyaka 10 tegibadde myangu emyaka 10 si myangu okugituukako nze ani agituuseeko twebaze Mukama nga tuli ffenna tulye ffenna tunywe ffenna tudigidde ffenna paka kuwulira bubi tiketi mitwalo 10 tebo kakadde ne tebo ya milioni 2 era mwenna baguze tebozi ne tiketi mwebale basibo ne banyabo neyanziza nnyo neyanzege Mukama bampeera omukisa we mwajaze oddabo mbagala nnyo nga gye nkomeza mbagala nnyo ebitenkanika mwebale nnyo mbalinze 26 Friday ja this July kunikani resort Rweza mbalinze basebo ne banyabo mikwano jange mwenna abato mwenna mbalinze tunyumire ffenna. Okay, Bettina Namukasa. Wanji muganda. Ogambo otya. Ambasadoli otya. Ndi bulungi. Gye baliko. Amina. Nawe gye bali mukwana. Kale. Bana obadde obuze. Mbuze nga nayenga mwendi omanyi emirimu gy'abakama baffe bano. Oddeno kwanjula biki shows nga kadde bwe batyo. Okay. Mbulamu bwentyo. Ekintu eky'emikolo mwe ababandi mwakikwata. Ekitiibwa kya Mukama ekyo kisa nno atuwadde kisa. Okay. Okuyimba oluyimba omuntu naye lwagala nga kuyayanira oyimbe ku mukolo. Nabyo si byangu. Niyo egoze egamba ki? Nnungi nnyo. Tuli bulungi tweyagala nnyo. Ate abamu babuuza nti naye Bettina Namukasa mu bantu bonna nga awangaliddemu nnyo. Yajja n'eddogo erimubeezaamu. Ebyamalogo sibimanyi. Sira sibimanyi. Ndaba ombuzi ebyamalogo awo. Kiki osinga okutegeera? Mukama Katonda wange oyo ali waggulu. Mukama Katonda. Oyo. Osinga okuba ng'otegeera. Ku mavivi kwembeera. Okay. Ne mukowoola ebiganye n'abeerawo okuntaasa. Emyaka 10 gy'omaze mu industry eno. Ye mukwano. Eya music. Obaddengamu abantu baagala ennyimba zo simbi ate era shows obadde ozikuba naye era nga twebuuza nti sinsi ekivulo ekyali ku La Bonita yali 2 baali banyanjula eri abantu baali banyanjulayo nti omwana ono Bettina baali banyanjula eri abantu era kyali kyewuunyo sisi yali first time yo era okutegeka awo ate era nga olwakwanjula abantu ne bajja ekyo kisa kya Katonda ebbanga lyonna obadde osiriikiridde n'ogambako ojjeyo kati kano kino kyokoze tukiyita kivulu okwebaza abawagizi babakubereddewo eryo ddina nkoze ddina nga njagala kwebaza Mukama nakusanyukamu n'abawagizi bange mikwano gyange kusanyukamu nabo nga njaguza olw'emyaka 10 bino gyemaze mu industry. Tebibadde byangu bangi bannange bagenze naye nzaani gwatuusiza ku gino emyaka bangi tebagituuseeko naye nzaani tuuse ku myaka 10 ozimanyi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bulamu bw'ensi oba okuva mu kimatani ngamba bafudde mu bulamu bw'ensi abamu bafudde bambi tebatuuse kubanga nze waliwo nekyenzijuga mu 2020 nafuna accident mwezi ogw'omunaana era Mukama yansasira nava mu motoka nga sirina kimbaddeko naye motoka ng'eyonoonese yonna naye nze navamu nga ndi mulamu naye ate oluvannyuma bannange bafuna accident alimpa ne gurupu ye nga bwe baali naye era abamu baafa ba Grace nsa Mukama muwadde ki tegwakumye bw'ati banaye Mukama bawumuze mirembe bambi omitwe kitagwawo n'ekitangalo eky'olubeerera kibaakire batebenkere emirembe ayo Mukama bwekimule kitagwawo n'ekitangalo eky'olubeerera kibaakire batebenkere emirembe amiina ayo Mukama bwekimule kitagwawo n'ekitangalo eky'olubeerera kibaakire batebenkere emirembe amiina.
webale kubanga obasabira ate era webale kuba n'eddiini. Omanyi generation yaffe eno ebyeddiini tebitegeera nnyo engeri gyeyagala ennyo ebintu ebyamangu. Eddiini kikulu. Nze eddiini yennyambye okuwangaala mu industry eno ate n'okuva n'eyo gyonna gye nvudde nze nvudde wala mu bwahawusi gaalo eri ekakiri Mukama eyo gyanzigye ne wanzigye eri ewaka kantambuza bigere kugenda ku ssomero nga ne mu ngato temuli kagato mu bigere temuli kagato. Nanzigye eyo yonna school fees abuze tolose waka ninye basi ngenda Kampala simanyi nayo nenzijja mukwano gwa family nanyambako kunfunira kalimo ku bwahawusi gaalo ekakiri eyo kozo bwahawusi gaalo Mukama anzigyeyo nfunye father tata wange father Kisto Kirenga enkozi nantwala nanzisa ku ssomero anzigye mu bwahawusi gaalo anzizeyo ku ssomero bate biwanvu naye ebyo byonna Katonda yanyambi okumanya Katonda n'otegeera Katonda nga buli kimu ekiganyo n'okakuma vivi n'omwegayirira n'obimukwasa Mukama akyusa olugero mikwano Mukama akyusa olugero. Twetwogere ku ddiini eno gy'otegese Lweza ku Nikaani era twebuuza lwaki ogenze Lweza ku Nikaani si bifo birala byonna kuba tulaba waliwo ebifo bingi ebyenjawulo ino ogamba ku kitwale Lweza. Ngambye kambeere Lweza bwe nalabye nga okusoberera okubeerera comfortable n'emikwano gyange awo. Naye era naffe tugamba nti akabeeyi kalinga akasumuseemu nti wagize bagagga bokka oba mikwano gyo bagagga. Ffenna tuli bagagga tuli bagagga naye si bagagga bokka temukitwala mutyo si bagagga bokka mikwano gyange bonna bagagga kubanga gundi eyo tulinako ordinary mitwalo 10 then ntebo yakakadde neya $2,000,000. Kino ekintu wali otulo wansi okirowoozaako wakirowoozaako nga gweka oba ne management yo because kati ngeri gy'oli mu Dani Eagles baatugamba nti mubaako n'ababayambako wankubadde nti wekyogamba nakola kyamu kubanga wombuuza bwoti mbeera nga akoze ekikyamu nensaba abantu ezo sente zonna lwaki nze nina okubasaba ezo sente zonna. Yes munange omanyi buli omu aba n'endowooza ye era aba n'ensonga lwaki abasazeewo okuba ekyo nti kanteeke kino. Mami Irene ne Honale era bakimanyi bulungi nnyo tebagamba nti abantu baffe tubalinyisiza waggulu nnyo bakimanyi bulungi bakitegeera bulungi era sisobola kukola kintu nga tebakimanyi. Kwegamba bakikona mu stamp bakimanyi bajja kubeerawo nabo webali nnyo abakwasaganya ensonga bali nnyo ekibiina kyange kyonna webali n'abalala n'abayimbi abalala n'abalala abantu abalala era bajja kubaawo. Twogera Bettina ku bakyala oba abawala abalungi abali mu industry eno ya music Bettina Namukasa tusobola muleka mabega era abawagizi abamu ne beebuuza Bettina ebyaddala ate tumulabayo n'omuntu kyekiganye ekiseera tekinatuuka kyogamba byosaba tebijja wogo osaba kubanga tofuna kyogamba mpiseeko nnyo nayitako kitemba sinayitako gwirinde ekiseera ekituufu Mukama yakimanyi kyeyategeka era kigenda kutuuka. Ngamba ambasada olowooza lw'omukaaga titugenda kukwanjula nga tuzeesala kanzu ne gomesi naye ng'olina gwewalabyeyo oba gwerinda bulinzi lunaku enkugamba ambasada nno lw'omukaaga olowooza sikukyala olowooza sikwanjula gwerinda bulinzi. Oyimba nnyo nti mikolo gy'abantu manyi lwaki nkubuuziza nze ndi muwagizi wo era nkugobera era n'ogwange gujja wamu n'abawagizi abalala bakufolomu n'ogwange gujja nti banyumirwa nnyo ennyimba zo ku mikolo ng'oyimbira abantu ne bagamba naye Bettina ye ogugwo atuleetera ddi anytime from now nze nzikiriza nti Mukama oyo akola ebyamagero ne guno omwaka nga tigunaggwako kiza okukola ekyamagero wano nooti tumanya wona we yategeka